Oluvannyuma lwa munnakibiina kya United Democratic Party Adama Barrow okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lya Gambia ssabbiiti ewedde, ono avuddeyo n'ategeeza eggwanga ebintu byagenda okusooka okussaako omulaka okusobola okuzza Gambia ku ntikko oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka 22 ng'eri mu busibe nga bannansi bwe bazze boogera. Adama agambye waakuteekawo etteeka ng'omukulembeze akoma ku bisanja 2 byokka, amateeka agafa ku buli munnansi, okulwanyisa enguzi n'okutondawo emirimu eri abavubuka bonna mu ggwanga. Ono ayongeddeko nti mu nnaku z'ekikumi ezisooka agenda kwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti okukulaakulanya ebyobulimi mu Gambia kubanga ebitundu 75 ku buli 100 byonna byetooloolera ku bulimi olw'ensonga nti Gambia terina bya bugagga bya mu ttaka by'eggyamu nsimbi ng'okulima kwe kugibeezaawo. Akalulu mu Gambia kakwatibwa ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi lumu ng'abaali bavuganya baali 3 bokka, naye ng'embiranye ey'amaanyi yali wakati wa Yahya Jammeh munnakibiina kya Alliance amaze ku bufuzi ebbanga lya myaka 22 okuva mu 1994 ne munnakibiina kya DP Adama Barrow abadde teyeenyigirangako mu byabufuzi era ng'ono ye yawangudde. Kigambibwa nti bannansi ba Gambia babadde bakoye gavumenti ya Yahya Jammeh olw'okulemererwa okutuukiriza ebisuubizo, enguzi ebadde gifumbekeddemu ennyo ng'enezizza eggwanga emabega nga kw'otadde n'okusiba abo bonna ababadde bamuvuganya. Mu kibuga kya Gambia ekikulu e Banjul luyingidde olunaku olwokuna nga bannansi bakyakyacanca olw'enkyukakyuka gye baafunye mu ggwanga lyabwe oluvannyuma lw'emyaka 22 nga kino kikyali ku mimwa gy'abatunuulizi b'ebyobufuzi ku lukalu lwa Afrika.